bano abasajja abaali babuulira enjiri mu kibuga ng'enjiri ye yabasitula ne bajja mu ttaka, abakoze zi fellowship ezigenze mu intelligence council gye baava ate batambula mu reverse, namba ennene ku bo baasomera ddala, era namba ennene ku bo baba ne tayito nga 7: Bishop, Doctor, Director, Founder, Proprietor. Obwongo bwabwe buli polluted. Bamanyi olina okweyita ebintu byonna osembyayo maani kubanga era oli musajja. Naye bonna bagenze ku masomero, baali tebannabagenda mu masomero ago nga batambula ne Yesu, kati baamala okuva mu masomero batambula n'eddiini. Mwe abavubuka abato muyina amasimu, muloginge mukebere nga abantu abo bye bakkiriza. Nze mbikebera. Ogenda okulaba nga abagamba nti balokole bayina ne prime minister, bayina ne head of legal, muyina ekkomera, balina ebifo bya gavumenti byennyini, balina obukiiko seeke neeke nga bw'obimanyi mu politics bwe babirina n'obabuze ne mubitwalawa binabatuusa mu ggulu kweri. N'osanga nga mulimu ali in charge of church planting, nga neeyiye yennyini temukyali bantu. Ogenda ku plantinga church kinga n'aboosumba tobalaga, babo baweddemu. Naye ani eyalokoka era omuweerezi yayitibwa nga tali in charge of church planting? Atugambye mugende mu nsi zonna mubulire enjiri eri ebitonde byonna, ng'ate wabeera wanzijjako obuyinza obwo, nga twekolamu association nga tugana nedda gundi y'anabeera in charge of church planting. Kitegeeza nti ovudde ku system ya Katonda, toyigidde ku Yesu, ogenze kukoppa byansi nga babagazi ya kereziya, nga lwona ali in charge okulaba kereziya oba esaana okugenda mu kitundu ekyo. Namwe bwe mukoze ekkanisa y'abalokole, buli kitundu ekirimu abatamivu n'abenzi n'ababbi kigwana okugenda mu ekkanisa nga tetulina gwe twebuuzaako. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gaze. Ngenzeeyo nga nkugamba nti okusoma okukyasinze kulabirako.